Government lifestyle is a process. Yes. Bira biri mukaga process ya lifestyle. Kyali ayagala okutegeeza nti first of all ebintu bye twagala tufune engeri gye kiri nti wayina okubaawo obudde bwe tuwa okutuuka ku biri bye twagala. Mu budde obwo ne tubaako ebintu bye tukola. Kati bwe tubaako ebintu bye tukola bye tujja tukyusaamu. Kankuwa ekyokulabirako osobola okubeera nga kati omwaka oguwedde obadde n'edduuka. Edduuka ogenda oddibalansinga nga mazima likoze loosi. Kati n'ogamba nze nvudde ndekeddaawo tugambe obadde otunda ŋŋano. Obadde otunda ŋŋano oba obadde otunda cakala. N'otuuka omwaka ne gugwako n'ogamba nze nvudde mu cakala. Kati ngenze mu kirala. Olw'okuba teweewadde mukisa kwebuuza obuzibu bwa cakala oba bakozi. Oba nze kennyini. Okirabye? Obuzibu bwa cakala oba nze. Obuzibu bwa cakala oba kifo. Nga tunaba nagamba naye gavumenti eno naye emisolo tutandike ne bye tulabako. Obuzibu bwa cakala oba bakozi. Kubanga kye tujja ne tugamba nti naye nga tufa emisolo ekyo si buli omu kyakaaba. Obadde okimanyi nti omusolo mu mateeka tosobola kusaba musolo nga tegwawandiikibwa mu tteeka. Awo tuba tutandikira. Era ekyawukanya omusolo ne fayini nti fayini teba mu tteeka. Fayini basobola okutuula obutuuzi ne baga buli gwe tunaakwata nga afuuka wano mutwalo. Naye omusolo guba gwawandiikibwa mu tteeka. Wabeerayo etteeka nga paalamenti yali sana mu katabo kalamba ke bayita act ne bagamba ogwo gwe musolo. Omusolo baagala 3 ku magoba. Ako kaddemu mpulira oba okawulidde nti omusolo baagala ebitundu 3 ku buli 10 ebyamagoba ago. Guno osigaze ensanvu. Ekitegeeza nti bwe banajja eryo lyetteeka bwe banajja nga tewakoze magoba tebakujjako musolo. Tewali musolo kiri mu tteeka. Naye oteeka okubalaga. Oyina obbalaga nti tewakoze magoba. Kati mu Uganda abantu bentya ennyo n'okutya okwange. Ngenda baku buli abantu bali 3 bensinga okutya. Abantu bentya 3 kamba kumenyere. Omuntu ng'akola bizinensi nga talina records. Omuntu nga tawandiika bw'atunze. Documentinga tawandiika transactions ze. Oyo mutya kuba mugumu okunsinga. Okitegeera kubanga bwe bagamba nti tujja kwagala omusolo gwa 3 buli 10 kuki ku magoba. Then bw'oba owandiise n'olaga guno omwaka temubadde magoba. Kisoboka. Era bajja kujja oba guno omwaka amagoba gaago gabadde 10,000 ku 10 kambaweeko 3 kw'osasula. Kati obuzibu bw'Abannayuganda bwe tulina tetuwandiika. Kati bwe tutawandiika kiri ate era mu mateeka nti ab'omusolo bwe bajja nga toyina biwandiiko nga bagamba ffe tusuubira bateebereza. Kiri mu mateeka. Laba osasula enteebereza ennene. Era enteebereza eve bannene kati basukka mu 3. Bagenda oteebereza bayinza n'oteebereza eziggalawo edduuka. Bakikola mu mateeka. Kati gwe bw'oba wabuuse mu mateeka n'ogaana okujja ng'otegeka ebibyo bo bwe bajja nabo bakikola mu mateeka okuteebereza ebinene bakyamu. Lifestyle yo ey'okuddukanya business egaana okuwandiika ebiwandiiko ekuleetera obuzibu okufuna omusolo omungi gw'otandisasudde singa. Ekyo nno kibaddewo kuva biseera bya Yesu. Lifestyle enneeyisaayo ku misolo okuva ebiseera bya Yesu. Era Yesu aba atambula ati pa abasajja ne bamusanga ne bamugamba ne babuuza Peetero, Mukama wo
asasula omusolo. Yesu yali asobola okukola akakodyo n'abula. Yesu yali asobola okuziba amaaso abasabye omusolo ne batamanya nti ate okubaga ngebere mu mpapula erinnya ne libeerayo. Naye yakimanya nti wabula leero obusajja bunkutte. Etteeka ligamba musolo. Etteeka ligamba ki? Musolo. N'agamba Peetero, dduka mu nnyanja. Ekyennyanja ky'onookwata ojja kisangamu ekinusu. Omusolo baali baguyita 2 drachma temple tax. Omwana wa Katonda ali mu kusasula musolo. Ate ggwe kaba gavumenti tuyambe. Kati kitegeeza ki? Nti tandika okweteekateeka. Naye era kyendabye kuba kati nze ndi musomi w'amateeka era asomye emisolo. Nkizudde nti emisolo olaba ffe abasoma amateeka n'obeera nga oli mu mwaka gwa 4 kintu kikutabula. Olwo yakola mu dduuka lye nga teyabisoma. Ngetesoma na ku bizinensi. Muzannyo guli eri waggulu. Ekitegeeza era bwe tukusanga nga gw'oli mu kweteekerateekera emisolo nako kafu. Gwe ssekinnoomu atalina bukugu mu misolo wandibadde siggwe. Kyekimu nga bw'ogamba nti mpulira ekyenda kyesibye naye olw'okuba oyina akambe gw'ogamba ojja kwesala. Olaba ekiri mu kyenda. Anti abasawo basala busazi. Bakusanga otuddeawo. Kati katulaye kiki obwedda kinnumira wano n'osala wano nekidda eno n'osala wano nekidda wano n'osala wano. Bakusanga oli mufu. Lwaki bw'olwala obukugu obuwa musawo naye ebyemisolo gwo byekwatiramu? Kuba obeera olowooza bajja kubba oba ssente. Tosobola kukola buli kimu mu bizinensi yo bw'oba onoomalako omwaka nga oli bulungi mu byensimbi. Kati bwe giba emisolo gikubonyaabonyeza ebbanga liri emabega n'olabira ddala loosi gy'okoze era n'osigala ng'okyabyesigbyeko ng'obyekolera. Kyakola olina okuteekateeka gula omuguwa. Oli mu kwettawo ogwo omuguwa gw'ogenda ogwesibamu nga gw'ogukoze eki? Nga gwegulidde. Funa abakugu. Omuntu omulala gwentya ye muntu ng'alina ennyingiza ye egi